Mwena watu bali nnyo kwanga mutwano ku BTM before 5 amanyanze King Smith King omu ku television nako lwairo saze onjogeko n'omukulu amanyidwa nga King Micheal King of the Dancehall mumujjukire legend nache twava ebizu bya zaitamu neno batugenda kuyitamu ko chap asokutubulya right now chechi gena maso mukuma ayogera kikubya nakibina banne n'ebintu ng'ebyo soko uza kwakola ko before 5 abanda ko before 5 mwe bali nnyo kuba nti munda bayenze King Micheal owakabi King Micheal mbiriri etya embeera bweti etambula tupambana tugezaawo okulaba nti coping up okuba n'embeera okulaba nti tubeerawo otubuzeeko nga njiya mpola mbeerayo mu nnimiro zange n'ennima ku lumonde ku bijanjaalo nga bwenvayo bwe nnyimbako bigenda bite ebyokulima tebigenda obi naye lwakuba kati wentuuse kati mbadde nnima mmere yakulya nga nze empisiza mu covid ono biki naye kati neetaaga emmere njagala commercial farming njagala mmere yakuba nti nnima ebintu ebyokutundako nti nima ebintu nga watermelon nanansi michungwa kuba ettaka weeriri nga bingi era ngenda kulomba Minister of Agriculture mbayitiremu mbaliremu osanga bayinza okumpa ku support n'obulimi nabo bulungi. Awembe naku zibadde mwoganye ekigambo cyberbullying batu cyberbullying gwe kino kyaki kutuuseeko oba gw'okyogerako kinga King Micheal bitutuukako nnyo naye bitutuukako nnyo ne tubigumira tirwansonga nti amawulire tegagenda kubanga agogera ku Micheal leero n'enkya naluli so abantu kakati mweme nnyini gwe nawe kenyini odda ku TV olumu wankubakaawo nga ndi ku TV ndaba ng'ombalula nenga ono mukwano gwange ate yali mukunkuba naye ate tumala tuli mifield emu tumala ne tusinkana so ne tubanga ffe abamu munaye twaguma nti ffe maze emyaka 2 ndi mu kamera tibonna ayomba naawe nenyumba nowa BBS nenyumba nowa Kalakata nenyumba nowa Awabudde kijja kuba atenga tekikola ki nenga abantu ababa balaba nti go Luyimba oyinza okudda ngo yagadde go mpayirize nenga abantu abali bakola ki balaba nti olimba kuba lumu waliwo abampayirizaako nga nine mukyala wange mu motoka tuvuga ngaga King Micheal bamukutte ali kibuye King Micheal ekimukwasiza misango gino na gino nenga ndi mukuvuga mukyala wange okuvola natandika nnyo obutabilivingira mu mawulire kuba kyali kitu kyankalanya nnyo so fetu twabamanyira nti ate mwe abamawulire mumala ntumutuvuluga nimala ne mutulekawo ne tusigala nga tuli mu kamera tikati nze sitwaka yamvulugako edde nadda ku TV nankolako program namba nagamba Micheal yayabise yaweddemu yakoze buli kimu yakitunze yamaliriza yankubidde mbu alina kasho simanyi yo kawaala mu kikko mungene muyimbireko nimugaye gwe sitwaka nti jangu bambi onyambo nyimbireko nyakuwa ya mafuta ga mitwala 2 namaliriza nze musindikidde asatu nemugaa kati zikuyambe naye nga ate yali okitegere so ffe tuli onvuma naye ate nkya netusinkana oli controversial nnyo King Micheal recent twalaba ebyaliwo wakati wo nekipateyo gy'obaddemu ebbanga wasooka n'obanja ente webale kusiima nawe Micheal tonzijjako mulama gwa NRM tugenda oli controversial ente wamala n'ozifuna ente nazifuna nomala ne weetonda abantu bagamba muno emmere yakwetonza. How true is this? Emmere tesobola kuneetonza nze ni musajja mulimi nina emmere tesobola kuneetonza wabula ki ekyakwetonza ekyanneetonza kiri nti nze nakulira mu famire ey'empisa era maama wange gwe nasigaza teyasanyuka nnyo okulaba nga Micheal ate avuddeyo ayomba ku TV ebbanga lyamaze nga ndaba ku TV yagamba Micheal nedda tewali bwoti oyo musajja ne waba yakusobezza ne waba yakoze ati olina okwetonda mama wange bukyayogera nze gwe nasigaza taata yafa mukitegeera mba mputereza nnyo mu kigambo kya ŋŋambi era naŋŋamba ojja kumanya ekituufu tomala nga gavaayo kuvuma muntu era nagenda wabbalamu ne mwetondera mu kumwetondera okwo ne mmanya abantu ababeera nga obeera nabo bakwano bo naye nga bakola ki tebakwagaliza so ne neetonda nga nze era bekyanyiiza nti nze neetonda kyabanyiiza naye nga nze neetonda nenkyejjako nga nze kuba kati osanga bbalamu abakuba nga yansiriikirira nakati singa kikyannuma nti navuma omuntu naye yakola ki yansonyiwa ate nesigala nga tukolagana nensanyuka nyeera mukulu bbalamu tukolagana bulungi so si mmere yakola ki yaneetonza wabula nayagala ndaga abantu nti empisa nze gye nakulira twakula mu maka amalungi ageetowaze nti kyetwalina King Micheal still about okwererengana mu bine enkokola nnyo gamuno bakuba enkokola naye big eye kyaliwo bwe mwayimba mwenna mu bivulu na biki nonona wali okaaba nga yaseka kuluno goseka ensonga zino zogerako kituufu agwana okusasula lwaki mu abawagizi ba NRM abakolako naye lwaki muvayo ne mumusasula nga mwakoze bad black ensonga ya mukulu big eye njogerako bwenti tinze nakola 2011 nakola Bigai namulaba nga aline Kenzo nga tuyimba 2016 Bigai teyajja kuyimba
nensigala nga nze ndi mu NRM nnyimba nenkolera nensasulwa Bigayi yali ayimbira mama Mbabazi okitegeera so ninewunya ninga omuntu yayimba ate mu 11 lwaki kono tazze kubanga wali ndooza nga waliwo ensonga ze kati Bigayi baba abanja nga ddala kituufu abanja nga alina contract nga nze gye nasayininga asasulwe ate baba talina contract baba talina contract nga tabanja yali badde mugumiikiriza n'agoba ku bintu bino nga mugumiikiriza ndooza time yali tuuse ne bamukola ki ne bamuwase ne baba abanja nga alina contract bamusasule baba abanja nga talina contract abaatulabisizza nnyo abaatulabisizza bw'anajja netonda munaamusonyiwa okuddamu okuya mu NRM ekyo kiri mu bakama bange naye nga nze mu NRM twaniriza buli omu ayagala pate tumwaniriza nnyo naye ng'ensonga za Bigayi baba abanja asasulwe kuba bangi nnyo ababanjiza ne babasasula so baba ne yayisa nga ate ayise mu mateeka bannamateeka be bajja kuba babuulira ensi ekituufu era ensi ejja kuba emanyi nimwe ng'abawagizi ba NRM naddala kati gwe Mike abadde from oba mu myaka emeka emabega ng'olimu NRM ete muvayi ne mugamba wawe musajja ffe katumuyamba akayumba akamalirize nange kennyini nga nze owa NRM nange mulimu abayimbi ba NRM be neekokola otegedde enkokola nyingi yes nti kati nze Mike okuba nti president agambye jangu nkulabe waliwo abawulira obubi okitegedde abagamba ng'amulaba ngani ng'amulaba atya tajja mulaba mujjewo ekyo okuba nti kati gwe babanga gwakulaba nange abalina okundaba nange ndi muyimbi nga ggwe okitegeera nange twakola ffenna mu campaign tewali campaign ze tukola mbu tuyimba naye gwe lwaki omulaba nga tetuyimba mu campaign nga toyagala nze mumulabe okitegedde so mujjewo gye emitima emibi mubeere nga mumanya nti abayimbi ba NRM bwe babawo omuyimbi wa NRM afunye obuzibu tubeera wamu naye ate kakati baliwo abadde eno abadde eri kati nzenzeko ekikyogga njagala kulaba mukulembeze w'eggwanga omumiitinga omukwatako obukwasi mu ngalo wali mu Sereno omanye ekikono ekyali awo kyokka nga waliwo abayimbi abamuliko awo naye omukwatako obukwasi mu ngalo banyiiga okitegeera so nga balaba nze sisaanidde it is bad tubeere omuntu omu buli omu alina goals ze ate buli omu alina omukisa gwe Michael obukulembeze bwamwe bukyusa mu kibiina kyammwe kya UMA what is your take on this olowooza Waikibenda n'abafuga bulungi okusinga ku Sophie Gombya Waikibenda naye munnange ngeri gyazze ku bukulembeze kati ali acting president essaawa eno naye bw'anaabanga ali serious tujja mumulonda ate kakikoze bulungi nnyo okuba nti Sophie Gombya waba agenze Waikibenda n'addawo ng'ekisanja ekya Sophie tekinnaggwako wano Waikibenda watuulidde ku katego tulabe oba anaasobola osaavinga bulungi bwe tuba bakulonda tumuzzeeko osuubira okwesimbawo ku kibiina kyange president sisobola kubanga nze sisobola obukulembeze kuba nze nvaavaako nnyo waya nze nkola ntya sibisobola bambi ebyobukulembeze naye nga bwaba nga Waikibenda n'akola bulungi tujja muwagira waba n'akolawo bitujja muwandira kuba ffe ffennyini abali ku kibiina tetuli bangu tetutudde asike sokisi ekibiina akikole bulungi akitambuze bulungi tubeere ng'atusakira kubanga problem gye tulina ku challenges ezimu ze tulina tetusase so ajja tusakira tubeere nga abeere n'omukisa ebigambo ebisemberera bakola ku BTM abantu aba ku BTM mutegeere nti nze King Michael wa Muwakabi omusajja omulemi omusajja omuyimbi omukubi waraga mwebale nnyo okumpagira album yange empya gye bayita nkuswama egenda fuluma bakuba coronavirus yakoze eki yaji holdings naye nga mbaagala nnyo mwebale kunjagala blood naye webale kunjagala kale byo ebigambo ebivudde owa King Michael kabaka w'enguliwo kabaka wa dance olamanya mpita Shadik Smith the king of television tukwatagane ate olunaku olulala mwerabe